obusajja obuli bwenkwe bulengera buba bubigulira mu mugongo kalengere kayina entambula laba entunula katunula ng'olukwe. Speaker wa Parliament Anita Aneti Amongo Nalongo ne Deputy President Major Jessica Alupo kakati nno bagobeddwa ng'ono yabanabidde maaso ye General Museveni yennyini nnyini Kabwejumbira. Ampuliriza ensonga lwaki yagobeddwa kakati tulowulira ebigambo bino. Mubadde mukyawulira amawulire agali mu National Unity Platform ag'ensasagge ageeyaliko Lope oba Leader of Opposition amanyiddwa nga Mathias Mpuuga okubeera nga yakwatiddwa ku nkoona wabula ng'ono yamaze okubeera nga abigaana oluvannyuma lw'okusooka n'akkiriza nti ajja kuva mu woofiisi. Kaakati bwe yazzeeyo ampuliriza ebigambo byakyuseemu nga kirabika ono yafunye oda enkambwe ne bamugamba tova mu woofiisi era bw'atyo n'agamba tagenda kuva mu woofiisi. Kaakati nno ngenda kubeera nga nkubulira lwaki Speaker wa Parliament Anita Aneti Amongo yagobeddwa Mwami Museveni mu lukiiko. Kani imagine mu lukiiko olwa NRM ko Vice President amayiddwa nga Major Jessica Alupo bagobeddwa babiri ne baga nti mwe tetubeetaaga tetubaagalira ddala ensonga lwaki ogenda kubeera ng'obiwulira. Nze AK Master nkusaba video soko ojimpira ekigalo mukwano gwange ampuliriza ku mukutu gw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka wokka ofunira amawulire gano osooka otegeera ensonga zino. Tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa ku nguggu alina ekizibu wenna tomwerabiranga wabula nga mu mbeera y'emu ebigambo by'okubeera nga bayugumizza Honorable Mathias Mpuuga abantu ba NRM byabakutteko nnyo. Kaakati nno amawulire gatandika okubeera nga gatambula era bano bangi bavudde baga nti Bobi Wine bukyalubanga lwa mmindi. Ampuliriza nze ndi naawe abasajja basusse okubeera nga batubba. Kaakati nno kankutwale mu katambi kano akasooka owulire nsoke nkomewo nkuwe mukwano gwange ampuliriza ebyagudde ku Speaker ne Vice President bano babagobye kifuba mu lukiiko olwa NRM olw'okuntiko. Lwaki bagobeddwa ogenda kulya nti nno Speaker ono si muntu mulungi nga obadde osuubira era abantu bano bakola naye bamwekengera nnyo ogenda bifuna. Mpuuga bw'aba yagobeddwa lwa kulya ssente za muwi wa musolo. Bobi Wine nkuwagira weebale kulabisa singa buli mukulembeze akolanga ggwe singa twategeera dda ani yalya ssente z'eddwaliro ly'e Rubowa payineti yaani. Mpuuga ne bannabyabufuzi muyitiridde bwe mwefuula abalwanirira omuntu wa bulijjo bwe mwefuula abaagala ennyo Uganda mu kamera naye ng'ate bwe mudda mu bisenge ababbi eggwanga lino mugabana nabo. Bobi Wine wankoleddeyo eky'omwaka guno mwabafuna ez'obwa Parliament mwabafuna ensaka eza buli kimu mwabaludde mu Parliament era n'akasiimo okuva mu gavumenti gy'olwanisa okaagala. Akasajja katandise tuchalenjinga nti abali byenguzi kabalabisa kojje n'omuwoozi tetukulaba bw'olaga butali bumativu ku babba ssente z'eddwaliro ly'e Rubowa n'ababbi eggwanga lino mu gavumenti amaanyi gayine mundu ozirina kwata omubbi amukuba amasasi muwozi kwata omubbi kwata ababbi eggwanga lino ababbi ssente z'abanaku ababbi ssente z'amasomero ababbi ssente z'amalwaliro obateeke ku sitesukwaaya abantu babbi eggwanga lino abantu muzeeyi baamunafuya babba bubbi biliyoni meka ez'e Rubowa ne wabulayo wadde akwatibwa buli agenda okuinspekitinga badiployingawo obudiployinzi. Geno muwoozi bino si bye twagala ssebo. Twagala tulabe nga payineti omutadde wali emboka evuga ngaladdu. Sente z'omuwi w'omusolo, sente z'omunaku. Ng'omunaku bamunyigiriza okutuuka ku kisembayo n'atakola na magoba naye nga gavumenti agiwadde omusolo. N'ozizannyiramu bw'oti. Muwoozi tulageeyo ekizampo kwe tusinziira okukuwagirira. Tulageeyo kye tuyimirirako. Nti muwoozi ye yakuba eyabba essente z'e Rubowa amasasi. Lwatu President anaagenda okuva gyali ne Maama Janet ng'ensonga wazikozeeko dda ng'eno tukuwa buwagizi. Naye akasajja kaako katandise kulabisa na kugoba ketuvuganya nako. Muwoozi osirise n'obuyinza bwonna embundu ozirina amajjo gayina. Kakati nno ampuliriza
nga bwe nakunyonyodde nti video gimpera ekigalo tusimbula omulundi gumu wabula nga sinaba kubeera nga neeyongerayo omulundi gumu njaga tusooka tumalirewo ddala obubaka buno olwo tusimbule owulire ebigambo byagudde ku speaker Anita Amongo bulijjo General Museveni omukyalo ono amwekengera wuliriza bulijjo omukyalo ono amwekengera era kimaze okubeera nga kikakasibwa amawulire galaga nti ono ekyamugobeza mu meeting oba giyite seeke akakiiko akafuzi ak'okuntiko aka NRM abasajja bamwekengera bannange abasajja bamwekengera ebigambo bino kambikwe mu bujjuvu bwabyo bwonna nga tumaze okuvuwa Hajimiti owulire nti gwe gwolowooza nti ali bulungi ampuliriza abasajja tebatudde bateeka abantu mu bifo naye nga babatambulizaako amaaso moogi Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ngokumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandiika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna sangibwa ku namba 0752871515 kati wulira olunaku olwokutaano wiiki gye tukuba amabega olwali lunaku lwa Sande naye ku lwokutaano ku Musa Courts mu kibuga Kampala olukiiko olufuzi oba olusalawo olw'okuntiko olwa NRM wano we lwatuula kakati luno nga lwakubirizibwa Alhaji Moses Kigongo ono nga ye vice chairman owa NRM wuliriza kakati luno baayita ababedde bonna ba NRM tuba tuli awo speaker Anita Amongo n'atuuka ono lwamulengera mu kamera ez'ekizimbe baamukomya ku mulyango ne bamugamba nti katyerere totawaana kubeera nga ojja bwatyo naaweta naddayo ng'abuuza ensonga ne bamugamba nti omukulu yatugambye mu meeting nti olina kubeeramu vice president bwatu nayingirawo Major Jessica Alupo naye bamugamba ekigambo kye kimu naawe tolina kubeera wano we tuli wano wooli wakyamu nnyo kubanga naawe toteekeddwa ensonga lwaki bano baagobwa ate nga be bamu ku bantu ababedde abagundiivu betumanye ennyo era nga gye basalawo tekiddibwamu naddala omukyalo oyo amayiddwa nga speaker wa parliament Anita Amongo nga abasajja bangi bamukkiririzaamu n'abakazi mu parliament kakati lwaki yagobwa mu parliament lwaki yagobwa mu seeke oba mu lukiiko olufuzi olwa NRM ku lunaku olwokutaano wali ku Musa Courts mu kibuga Kampala ebigambo bibino byewulirireko oyinza okugamba mukwano gwange kiri mu nuupu yokka naye ne mu NRM kitokota kinegula gegenzi masomo okuba nti etuleetedde eyongedde tulobera ebyo ebyabadde mu meeting eya seeke yatudde ku lunaku lwabadde lwakutaano sabiiti ewedde ku Musa Courts mu kibuga Kampala batudde ku Musa Courts mu kibuga Kampala era nga twategedde nti ensonga zabadde bbiri zibabadde basinziddeko okulabika nti batuula ssentebe w'ekibiina era omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni wano teyabaddewo naye nga list yabawadde go ahead yabawadde green light n'abagamba nti please proceed mugende mu maaso kati nga bayina ensonga bbiri okulabika nti bafuna road map ko bagenda okutambulira nga bayingira 2026 tunatambula tutya 2026 ekyo kyabadde kimu ekyokubiri yadde nga kyekyasinza okusandikira meeting eno omukulu wadde oba tadda tulondewo kakati ffe tulonde yagana okutubuulira ffe tulonde abakulu mu seeke ekibiina kya NRM Central Executive Committee ne basalawo beetumiikirize balonde Jeno Museveni oba Jeno Muhoozi mutabani oba taata bafundikidde bibalemeredde era ne bakita bagamba yamanyi obadda obatadda yadda obaddadde obadda yamanyi ffe bitulemye tubimulekedde yabadde mu meeting yabadde ku Musa Courts kibiina kya NRM kakati ng'ogyeko abakulu abagenzi maaso n'okuba nti batudde mu byonna njagadde kubuulira nti waliwo abakungu babiri be baagobye mu meeting eno ebyo byetwagala abatudde kwabaddeko national chairperson abatuula mu seeke kwe kubeera chairman teyabaddewo
naye ba vice be babaddewo. Alhaji Moses Kigongo yageze masono okuba nti yakubiriza ebyo byabaddewo era ntuuka butuusi ku nsonga gye njagala okubuulira. Seekeno newankubadde obeera toli member basobola okufuna ba special guest ne babayita ne bajja ne babeerawo. Kisoboka nga toli member wa SEEK naye nojja n'obeerawo mu lukiiko nga bakuyise. Basobola okuba nti bayitibwa singa kibeera kyetaagisizza. Naye mulundi guno twategedde nti yabadde strictly SEEK members meeting nga tebaagalayo muntu yenna atali member wa SEEK mu kibiina kya NRM. Ensula neetugamba munaga bakulu nga batudde era nga babadde basazeewo nti bye bagenda okwogerako byabwe ng'aba member ba SEEK nga tebeetaagayo muntu mulala yenna. Babadde bali awo nga bali awo munnange nga waliwo ayingirawo enswera n'emulaba. Enswera n'emulaba. Ensonda atuliriza ezeesigika zigenze maaso n'okuba nti zitutegeezezza emmeezi ya Inside Story ne bagamba nti babadde bali awo nga Vice President Jessica Lupo ne bagamba nti nzize nti ate gwe ani akuyise nti nze Vice President w'eggwanga lino nti andiso nzize kubeera mu meeting yoga nti oti fuluma wano kibanange nze Vice President w'eggwanga nti tukimanyi era ndi meja nti tukule tutya bamabere mu kyoto kubanga oli meja oti tulage kabba ne bamugoba mu meeting nga tebamwetaagamu. Era ensonda zitutegeezezza nti mu meeting eno yabadde yeekyama Speaker Parliament Anita Amongo badde bali awo ng'atuuse Triple A mukyala Magogo Hashim engineer ng'ayingirawo mu bituibwe bingi n'omugamba nti please obadde okimya ekintu nze mu meeting ani akuyise nzize kubeerawo bino byenkwatako bemugenda okwoganga tulage kabba oti fuluma genda. Vice President Speaker ne babalaga eri abaleese yadde bagezeza kukwogera ne chairman yabadde akubiriza olukiiko luno Alhaji Moses Kigongo twategedde nti omukulu yaganye naga nti munviire mugende. Vice President ne Speaker ne bamugoba kyokera twategedde nti oluvannyuma lw'ababiri bano okugobwa ebirala bibino bireetebwa ku mmeeza tubitegeera. Oluvannyuma lw'ababiri bano okugobwa mu meeting yemu Speaker Anita Amongo yafuuse topiki yafuuse emboozi. Bamemba ba SEEK bagenze maaso n'okuba nti balaga obutali bumativu n'engeri gyakulamu emirimu mu palamenti y'eggwanga naddala nti engeri gyakwatamu ensonga z'abakomishona ne standing committees mu palamenti era nti ono ebiseera ebisinga tayagala kumanya biva mu SEEK ey'ekibiina kya NRM ekisinga ababaka abangi mu palamenti y'eggwanga nti asalawo nga ye nti ne kokasi ey'ekibiina kya NRM tagirabawo kati bamwogerako bamaze okuleka nti bamufubutula agenze. Kyokka tewaliwo nsonga eri very clear oba eri clear enough otutegeeza nti lwaki Speaker Anita Amongo bagenze maaso n'okuba nti bamugambye nti batulabire. Naye era ensonda ezeesigika ne zirobagano ne zigamba nti abakulu mu kibiina ekifuga eggwanga lino NRM ne State House si basanyufu n'omukyalo ono ayitibwa Anita Amongo si basanyufu. NRM ekibiina ekiri mu buyinza ne State House nti si basanyufu era nti waliwo deep state waliwo enkola ey'omunda ennyo egendereddwamu okulaba nti ono bamumaliriza. 226 kiri ku meeza nti kibali mu pulaani ono obutamuzza ku bwa Speaker.
baagala kumuleeta ku bwa sipiika bagamba nti nenga mu meeting ena atuliza tutegedde nti omukulu bagenze maaso n'okuba nti bamulaze kabba nga nti bamugenda tulage kabba meeting togenda kugituulamu tetukwetaaga kyokera amategezaako nti munda mu kibiina ne mu State House abakulu si basanyufu nti engeri omukulu ono gyagenda maaso n'okuba nti akonda kitingamu emirimu gye kyokera waliwo nti n'okutya nga bagamba nti omukyalo ono ali very ambitious ayinza okuba alina enteekateeka oba oli awo kusongamu a big seat bamutya engeri gyakuŋŋaanyamu ababaka ba palamenti bangi bamukkiririzaamu naye ebirala ng'ebyo oba olio biyinza okuba nga bye byamuleetedde okugwa mu meeting y'ekibiina ekya NRM. Ebyo nabyatuwuliriza ne tugenda maaso n'okuba nti tubitegedde kyokka ng'era lwaki mangi naye ddala lwaki mangi